eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasibyeta ssebo wasibyeta nnyabona tetuli ffenna buli program emeddwa Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalima Gigange. Program eno etwogera ku nsonga eziko kwanzibeerawo mu nsi yonna nate nga twekenneenya era nga bujjo nsobola ku mawulire ag'enjawulo n'otegeera ki ekikwa ekyo munaffe ekikoze amawulire ekyenkizo n'enkujja ataano tugenda maaso Kaluma Nywera waava ku nsonga ezitali zimu. N'olw'ensonga eyo njagala tutandike nate n'amawulire ag'enjawulo agavako mu kusemazinga Africa wano okuva mu ggwanga limeddwanga erya Nigeria. Munaffe juke nagamba nino Russia yefuuse Russia kusemazinga Africa yaga kubanga bwekola kibaita omukwano gwengolo kubati gunyinyikira kati gwamaanyi nnyo nga bwekiwulira wakati w'eggwanga lino erimeddwanga erya Russia n'eggwanga amawanga asemazinga Africa. Akati Nigeria wamu ne Russia munange babadde nga bali mu kuba nti bali mu kwekenneenya mu kuteesa mu kulaba nga basonga bagamba tino balaba chances of opportunities emikisa egy'enjawulo egino kwa bakolagana naddala mu bintu by'amasannyalaze wamu n'ebintu by'obulimi. Munange olunaku lw'eggulo wadde olukuŋŋaana olw'abannamawulire olwaddemu ba ministers ab'enjawulo naye nga this time around babadde mu ggwanga limeddwanga erya Russia. Minister funaiza okusanga banga gebunaayira ow'eggwanga erya Russia ameddwanga Sergei Lavrov yavudde n'agamba nti no Russia ne Nigeria enkwatagana yaabwe eraasa okubanga ebyaddala yongera amaanyi. Naga nti no kino we kijjira badde bajja bateesa balaba nti no kuba nti beegatta okuba nti babeera b'amaanyi nnyo kuba kweyongera. Kati adde ayogerako ne munne gwe bafaanaganya emirimu okuva mu ggwanga erya Nigeria minisita w'ensonga z'amawanga Gabunaayira amanyiddwa nga Yusuf Tuga. Agani Lavrov yagambye nti nno kuno okusinkana kwe basinkanye bw'oba okutunulidde kwonna kuzzaawo enkolagana yaabwe naddala mu by'obusuubuzi n'ebyenkulaakulana. N'agamu ebintu bye batunuulira emize okuba nti bigenda maaso bibatwala wala nnyo yenkolagana mu by'amasannyalaze, enkolagana mu by'enguudo n'ebizimbe, enkolagana mu by'obulimi, enkolagana mu by'obulamu ssaako mpozi n'ebyenjigiriza bwene eggwanga nemeddwanga erya Nigeria. Yongereko n'agamba nti no bombiriri amawanga gano gombiriri bakkiriza okwongezamu ebibadde bakolagana nabyo okusookera ddala then bali nti omulimu gwabwe gutambulira ddala bulungi nnyo nga gavumenti zikolagana mu by'obusuubuzi mu byenkulaakulana ssaako ne scientific technical corporation mu kolagana oyo mu ngeri byekina science okulaba nti bateekawo kye bayita akakiiko agenda okuba nti bayamba akamanyiddwa nga Russia Nigeria Business Council. Okitegedde akati nno Lavrov yateekome ku ekyo n'addamu n'akikkaatiriza n'agamba nti Russia egenda mu maaso okuba nti eyongera okuwa obuyambi ensi eziri kusemazinga Africa okuba zonna basooka nti beegumiza ddala mu bintu bya security ebyokwerinda. Era n'agamba bakyagenda mu maaso okuba nti bongera okulaba nti no ensi yonna bwasemazinga Africa kutandikidde bakola kikulu nnyo okulaba nti bageza okuba nti batebenkeza bayita obutebenkevu naddala mu bitundu emeddwanga ebya Sahel oba Sahara region ebya West Africa mu mbeera bwe bityo. Ye minister unaweza kusanga zamanga Gabunaayira owa Nigeria ona maidwanga gwegambeko amaidwanga Yusuf Tuga munange tuka mu ggwanga emeddwanga erya Russia nakulwa kubiri era agera kuba nayo ennaku zijja kubeera 3 nga ali mu kibuga Moscow. Era yagenda okugamba nti ne president wa Nigeria amaidwanga Bola Tinubu ayina nate plan ez'okubanga wakyalako mu ggwanga erya Russia biseera eby'omu maaso awo gye okuba nti bikola ki bijja. Era bagamba nti obudde bonna beesunga okuba nti balaba obanga boogeramuko bonna abakulu n'abakulu. Era kino munange ekijjidde jjukira nti nno waliwo of course minister waliwo endagaano okuba nti ejja n'okuŋŋaana olujja okuba nti lulimu kibayita ministers bonna amawanga ageebunaayira okuva mu kusemazinga Africa n'ensi endala ez'enjawulo okubeera mu kibuga ekimanyiddwanga ekya Sochi nga bagamba nti baluyita Black Sea Resort of Sochi okuba nti lubeera mu kaseera kennyini ako ng'ekibatwalayo ku disikansanga ez'enjawulo. Jjukira nno waliwo mu ebiseera biri mu 2023 omwezi gwali gwa July ojjukiraawo twalina nate olukungaana lw'eggwanga Africa twalina Russia Africa Summit olwali mu St Petersburg. Abantu bangi nnyo bagenda bakulembeze bagendayo ate kati waliwo olugendo okuba nti lujja okuba luli mu ministers ab'amawanga ag'enjawulo ogenda kudisikasane ku nsonga eziruma amawanga gaabwe mu mbeera bwe zityo munaffe nate atuwuliriza. Kankujjayo guteeka mu ggwanga limeddwanga erya America ekiriyo jjukira nti nno nabo bali awo akalu kafuusa akalulu kabawuuba omu kwabo okuba nti bakesimbako eyali kate president amayiddwanga
amanyiddwa nga Donald Trump. Trump agamba nti yagala kuba nti akikwatira ddala bana Republican bagende mu maaso nakyo. Munnange wetwogerera omuliro gw'engulu kuba nti gwaka emugwamu kalukana k'eggwanga erya America. Kakati wetwogerera tulaka Trump obudde bwonna ayinza okuba ajja kulondebwa abeere nga yakwatibwa bendera ya Republican bano omwaka gwa 2029 guno wabage okuba nti balonda ebyaddala. Lwaki tuyogera kino? Oluvannyuma lw'oyo abadde ku mbiranye naye gwavuganya ne mu kamyufu amanyiddwa nga Nikki Haley munnange okuyimiza kampeyini ze okunoonya akalulu naga ati nno okasita bamaze okumanya bava mu kye bayita Super Tuesday primaries. Bano ne bagaa tino kati onofunye obumeka tukusindika onookikwata onootukiike watu nedda. Akati kiga ntino mu primaries zino okulonda okwabadde okwogezaamu okulaba banyaga okukwatira bendera kabayita akamyufu. Trump ku states 15 yayeze kye bayita yafunyeko states 14 nambirira ng'azeera bwezi. Nikki Haley munne gwe baganya naye mu kamyufu n'afuna justice state emu yokka emayiddwa nga Vermont. Era olunaku lwagweddeko nga musajja mukulu ono Donald Trump ebyaddala nga n'abadelegates 995 yagaa ati nno bano ebyaddala bakulu nnyo okuleka ku Haley baalina Nikki Haley abadde justice 49 bokka. Akati nga yogerako munange eri abawagizi be kada kuba nti agamba nti naavudde mu kibayita akalulu. Ano gwetwogerako Nikki Haley yavaayo n'agamba yagambye this time has now come to suspend my campaign. The time has now come to suspend my campaign. Akaseera katuuse nga nyimiriza okunoonya kwange okwakalulu. Yayogerako munange eri abawagizi be that is mu kibuga ekimanyiddwa nga Charleston, mu state ekimanyiddwa nga ekibuga Charleston, South Carolina ku lunaku lwadde lunaku lwaggulu ku makya. Yagambye nti nno sejjusa I have no regrets. Olw'ensonga nti nno how my mother who immigrated from India was able to vote for her daughter in the presidential primary. Naga sejjusa olw'ensonga ni mama wange eyava mu India najja eno okufuna obutaka n'awangalira eno mu America yasobola okuba nti alonda ku muwala we mu kamyufu akokisimba okuba president. Yagamba nti nayonge nagamba nti nno in all likelihood Donald Trump will be the Republican nominee when our party convention meets in July. I congratulate him and wish him well. Nagamba nti nno newe nakola ntya newe nasaba ensaano ku mazzi Donald Trump kyeka yagenda okubeera tugenda tukwatira bendera nga fana bana Republican singa ekibiina kino bakitudde nate mwezi ogw'omusanvu. Naga ati nno mukulisa era muyozayoza era mwagaliza bingi byereere bwatyo munange yagambye omukyalo amayiddwa nga Nikki Haley. President Joe Biden olabudde bino n'agamba nti nno nange munnange nja kuvayo embereko kyenjogera. N'agamba nti nno kiseera katuuse abawagizi bonna bonna abadde bawagira Nikki Haley mukyuka kalo mukawe badde Democrats bane mu mpaka lulu. Yaganje I want to be clear. There's a place for them in my campaign. Kamberemu erufu waliwo ekifuna te ekyabona bonna bana Republican abawagira Nikki Haley mu campaign yange. I know there is a lot we won't agree on, but on the fundamental issues of preserving American democracy, on standing up for the rule of law, on treating each other with decency and dignity and respect, on preserving NATO and standing up to American adversaries, I hope and believe we can find common ground. Bwatyo Biden yagambye nti yakkiriza nti nno newankubadde balina enjawukana waliwo basobola okuba ne batunuulira ebibagatta nga kwe kuli eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Amerika, kwe kuli okuyimira ku tteeka amateeka gali kuba gatambula, kwe kuli okussaamu abantu ekitiibwa nga bwe bajja bonna nga butososola mu bantu, okuli okuuma that is ebigeno bya NATO okuyimira nayo nga buli kaseera okulaba nti nno munnanga amagye gayo gakuumibwa mu mbeera ena n'eggwanga likwamibwa. Naga nti nno yakime bulungi nnyo basobola okuba ne bayimirira bonna ne bagamba nti ffenna tusibidde wano nga bana Republican ne Democrats mbeera bwe zityo. Munnange bwatyo yagambye. Jjukira Haley ono gwe twogerako Nikki Haley yaliko ambassador w'eggwanga erya America ku UN mu biseera biri ebya Donald Trump ng'akyali president mu omundi ogwasooka ogwo. Niya resigninga oluvannyuma nga tonayita emyaka gyali ebiri n'ava ku mulimu. Naga nti era neyegatta ku bana Democrats mu biira bwekyo okuba nti baali bablockinga Trump
okuba ni munange banominatinga omulamuzi amayiddwa nga Brent Kavanaugh okuba ku kkooti ensukkulumu mu mbeera bwezityo. Akati noono ne kale yali munange avuddeyo naga agenda kwesimbawo ng'afunye kibayita obuwagizi obw'enjawulo okuva mu kibinja kyali kyeweyawudde ku kye bayita Donald Trump kyega nti kyamukyawa kiba kijja kuba kiwagira ye. Newankubadde munange yalemye okuba ntajja kutasobola kuba nga ayina kibayita obuwagizi omusobozesa okuba ni munange ayita ku primaries mu kameefu kano. Hale yagamba nti nno yagamba nti ajja kusigalamu ki mu race eno ng'agamba nti nno ekimusigaza mu race kyali kimu kyokka ng'ayina essuubi nti Donald Trump ono ayinza okugaanibwa okwesimbawo oba sinakindi okuggalibwa n'atwalibwa mu kkomera olw'emisango egimuvunaanibwa. Akati kampeyini ye bwekyo munange bwe kiri era baga nti wageze maaso nga wangulawo kawukawuka baga nti Democrats babadde bangi nnyo nga mu Washington DC ne mu Vermont ogera mu South Carolina eyo gye yalinga gavana ate munange obuwagizi bonna bwagenda eri Trump mu mbeera bwekyo. So bakulu munange ebiri eyo ku sayidi eyo manafano aba America munafa tulina nate anigo banalonda okuba bavuganya mu kalulu ke banalonda come November mwaka guno gunyingi tugeramu. Kale lwekyalo nate batugati n'abahuthi baganda abantu batujjuba Yemeni kibakoze juka ne balayira ne bagamba bajja kuba buli kiisi lyato eryesaza nga lita ku Gulf of Eden nga bawagira kye bayita Israeli. Otwogerera kiga ntino bageze maaso ne bakuba eryato eri America ne batta n'abantu babiri abaali baddeko. Kiga ntino abantu 8 bafunye ebisago ebyenjawulo, ababiri bafunye ebisago nga byamaanyi nnyo bakasuseyo kye bayita missiles nekuba eryato lino erimayiddwa nga True Confidence wali mu Gulf of Eden. Munafa amajege wa America gakikonfaminze ne gakyogera naga nti abadde ku lyato lino bonna badduseeko obatya nti eryato lino zato okubbira oluvayo ni munne bali kubye. Abahuthi nga government of course bo bagamba nti no bayita ba government ya Yemen ngaba abali mu buyinza bennyini oba bali ku oluvuganya mu ggwanga lino bagamba nti bagenda kukuba kye bayita buli kisa abayita akolagana eggwanga erimaddwanga erya Israeli bajja kukuba nga bagamba nti no Israeli ekigikubya oba kikubya kuwagira Israeli eyalumba Palestine mu kibuga ky'emiddongo ekya Gaza ne bakuba buli olutatadde. Kano nayo munanga akola kibayita kibayita bayinga bakola revenge we mukubeeri naffe tujja bakuba tuli kukola business yona ngate mukola ki mugenda mu maaso mukuba abantu baffe mu mbeera bwekyo. So kyekiri eyo bw'ogenako mu ggwanga erimaddwanga erya Ukraine of course ebiriyo baga nti n'amajege ggwanga erya Russia goononye nate tank endala HK kimaddwanga M1 Abrams eno yasindikibwa mu ggwanga erya Ukraine abasajja bana America nga gye yava eyo era bagikubidde wali mu Donbass okusinza ku Ministry ya Defense bwetyo budde tugamba naye gati bakome ku ekyo bakwine emmotoka endala 3 ez'amagye yali baze kuba mu nnaku ezo eziyise. Osa ku statement yafulumiziddwa munange olunaku lw'eggulu kawungeezi Ministry y'ebyokwerinda yagambye nti nno Abrams nga tanka yakubiddwa abadde bali mukuba balwanagana mu kibuga ekimanyiddwa nga Avdiivka wano kye bagoba munange aba Ukraine amagye ga Russia kye geetoolodde. Nagali twakubye kyokka kyokka tank eyo Abrams waba twakubye twagikubye n'ekizuka kiringi kyokka ne crew yawe twagikubidde ddala twakubye ekizuka ekibayiddwa nga T-72B3 officials batyo bagambye. Nagali twakomye ku ekyo nti ate mu Kiev nabo mu kibuga twasseeyo abasirikale 406 twakomye ku tukuba ne tanka endala ne tukuba emmotoka ennwanyi 4 ne tukuba emmotoka ennwanyi endala zitambulizako zibayita mota 2 n'endala ate emmotoka zino eza bulijjo emmotoka 5 naye nga zirimu abasirikale. Naga nti ng'ovudde ne ku ekyo twalonye kibayita defense system yaabwe yonna ekwata ebizungirizi ne tugyonoona. Oteyo tugenda maaso wali mu ggwanga erimaddwanga erya Ukraine n'eggwanga erimaddwanga ebanafano aba Russia mu mbeera bwekyo. Munnange nate nga nkusaba kubanga tumaliriza ekiri mu ggwanga erya Israeli ye ate muganda wange jjukira Israeli kyagenda maaso okuba nti eyera Gaza yonna teka kuba nti edekawo munaye kantu akamu kayimiridde. Wetwogerera kiga nino Israeli amagye gaabwe gasseyo ba fighters oba abalwanyi ba Hamas babiri abagambye nti abamu ku abo abakola olulumba nga October 7 omwaka oguwedde ne batta ne bawamba n'Abayisirayiri bayitirivu nnyo ne batwala ku sayidi eyo. Okuza ku magye gagamba nti no gasanyizawo kye bayita that is abayeekera bano oba batujju bano era ne bakuba n'ennyonyi zaabwe ennwanyi babadde bakozesa ennyonyi zaabwe ennwanyi ne bakuba strikes ze bakoze ezo bageo kikakanya mwafiddemu bano abasajja babiri abalina akakwate ku Hamas bennyini bagamba nti no bano bamukwabo munange abaligamba nti ekinu bakikwasaganya oba abalumba ne bawamba abantu. Kale mu report yafulumiziddwa bagambye nti of course kati bwe twogeranga bagende squad commander yakubiddwa bubi nnyo
nabiranga munange ye ne arrest ebinyombo bityo. So amajega aga Israel gagamba tino gadi galagane video ngeje bagenda masonga balumba mukko era report gibafulumiza ngeraga ntinera ekimenya kye kimeddwanga na Hara Brigade chasse aba Hamas 20 mu Gaza abakozesa ba sniper bakozesa ne drone wamu n'ennyonyi enwanyi fighter jet. Tebakome kwekyo mbone battana abalala 15 wa Palestine nga bo bano balwanyi nawo nga baba mbushinzi bakozesa kibaita sniper rifle mu mbeera bwetyo munafatuliza. So jiko mwezi ogwedde Prime Minister Benjamin Netanyahu yagamba tino bali close to achieve total victory moto ogenda maso kwane balwanagana wakati wa Israel ne wakati wa gwanga limadwanga eria Palestine mu mbeera bwetyo munafatuliza tuwebuliza Kaluma Nywera avaawa. Okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, buterevu omulungi akyali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja webale nnyo tukyali fenna program Kaluma Nywera ekyagenda mu maaso nga buli gy'omulangira Kalimege gange shia tulinate embira ziva oba Kaluma Nywera wava wakati w'eggwanga erimayitwanga erya Palestine bayita Bafirisuuti n'eggwanga erimayitwanga erya Israeli bayite Abayudaaya. Kakati nno awe tuli mugana wange twalaba obukulembeze obw'enjawulo obujawerawo mu baana bebayita Abayisirayiri. Jjukira nti Israeli nnyini okuva edda ng'egenda maaso nga abagikulembera tulinamu bakabona, tulinamu abalamuzi, tulinamu bakabaka wange babesabira bennyini eri Katonda. Kakati nno bennyini okuba nti bagendanga bafuge batyo banyiza Katonda bintu eby'enjawulo era Katonda n'abagenda maaso n'abanyiigira abamu n'abagabulanga mu mukono gw'omulabe. Naye nga bayitondanga Katonda yabakati wange munange ekisa kubanga abaana be n'abaddiramu ate n'abakolera munange enteekateeka nga nnungi nnyo ddala. Era nga bajja mu nyumba gyeba ntino mu nsi ey'abaddu oba ey'obuddu mu nsi gye tugerako ey'Emisiri mu nyumba ey'obuddu munange yabasuubiza okubawa ettaka ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Ensi n'abagamba nti nno bajja kugenda mu maaso bagikonkalinge abalabe banasangawo babatte abalala bagobe bagende n'abagaana okubagaana okuba nti beegatta naawe be banaasanga mu bifo ebyo byennyinnyini. Abayo kitegeeza nti nno Katonda mu kubagamba nti oba mu kubakulemberamu okuba nti bava e Misiri kiriza obagaana bwe bali bajja waliwo nate abantu baawo. Kati abantu baawo abo be beeyita bano Bafirisuuti bagamba nti nno kakati nno mwatusangawo wano we mwatusangawo taka lyaffe tetulina gye tugenda tetulina gye tulaga. Bano bagamba nti nno naffe wano waffe kubanga Katonda yatulagawo n'agamba nti nno waffe tukonkalingewo tubeere nga tubatta tubajjewo mwena mugende. Naye lwakuba nti bakola ensobi emu kubanga jjukira Katonda yabagamba n'abasuubiza nti be munasanga obunamu bagobe oba mubatte babeere nga bavuddewo. N'abagaana okuddamu okumikisinga nabo wadde okwagalana wadde okuwakasaŋŋana. N'olw'ensonga nti munnange omwana w'omuntu ng'alina omwana w'omuntu baga nti nno ebiseera ebisinga obungi omwana w'omuntu Eva alina waatuka n'asobya nabano batukiseera nga basobya nabalako okuba nti beegomba ebintu ebyabo bye basanga mu nsi zino zebagenamu oba ku ttaka lye bajjangamu. Era ekyaddirira Katonda kuba nti abagabula naga nti no kale mbatadde nago kuba nti munange benyigira mu bikolwa ebyali bikolwa abaana bennyini oba bantu bibasanga ku ttaka eryo abali Bafirisuuti abamu kwabo mwalimu abamooli abakiiti bonna bwe batyo. Era nago kuba nti munange bawasanga n'okuwasaŋŋana era Katonda n'abalikamu nenga abalese bwatyo. Nejjukira nti nno wano gye bajja basangayo n'abantu baayo balina bakatonda baabwe. Emuko ebyali binyiza nnyo Katonda kubanga yabagamba n'obagamba tobanga na bakatonda balawendi. Akati nno n'olw'ensonga eyo batandika okuba nti banyiiza Katonda mu butongole. Munnange mu bakulembeze be twalaba nate twaba mukulembeze amanyiddwa nga Sulemaani era nga twasema okuba tulaba nti nno y'omu ku abo abaakwatanga kye bayita Isirayiri nga bukyali bwakabaka bonna nga bukyali wamu. Naye bw'aba ali ku ntebe ng'agenda okuba nti agivaako yanyiiza Katonda. Yawasa abakazi bayitirivu nnyo nnyini ddala ate yakoma ku ekyo abakazi ngawo kimanyi nti balina kibayita influence munnange era bamugenda mu maaso ne bamutwala ku sayidi ye. Bamutwala wa abakazi abasinga obungi bali bavaawo munnange ebitundu ebyo tebaali Bayisirayiri era bamuwabya namulaganako okuba nti basinze bakatonda ab'enjawulo n'abazimbira embiri n'abazimbira ki byonna naye bamuwugula byanyiza Katonda. Era Katonda kyovula nti yavaayo n'agamba nti nno yabadde asaanya obwakabaka obwo naye lwakuba endagaano gye yakola ne kitaawe Dawudi eraga nti Nadisa ajja kulekayo omuntu omu okuva mu nnyumba yabeere ng'afuga mu mbeera bw'etyo. Akati nno eyo yali ndagaano kubanga Katonda yagikola nani ne kitaawe Sulemaani amayiddwa nga Dawudi. Akati tukaana ku myaka gino nga Sulemaani musajja ataza okuba nti akaddiwa agenda okuba nti naye munnange awummula nga kabaka
kabaka abawummula kizo bagaana ani abamudya mbigere babira abaana abadda mbigere bya kabaka naye ate Katonda yamaze okuba naye alina gwalonze gwasonzeemu konaga ati noono yajja okuba kubanga ndaba munnange eri bati bagenda wayinza okuba tojja kuba kalungi n'akamu munnange kabaka amanyiddwa nga Sulemaani bamale okuba nti afa engule oba enkasi yamaze okuba nti agikwasa omutabani amanyiddwa nga Lekobowaamu. Era kigambibwa munaffe atuuliriza nti bano bombi Lekobowaamu bwanga yagera okukwata mu nkasi eno eya kitaawe ate nate Katonda yamaze okuba nti atumya eyita mu nnabbi ne balabikira Yerobowaamu ne bamusuubiza okubeera naye agenda mu maaso okuba nti akwata mu kintu kino nti obwakabaka bwa Isirayiri bwali bukuba nti bwakwawukanamu babuyuzeemu ebiwayi bibiri ekiwayi ekimu kibeere na ebika 10 kwebyo ebika 12 ebya Isirayiri then ebika ebirala bibiri bibinasigaza ate bana abalala mune bwekyo bwekyali ebaddala kubanga kabaka Sulemaani agenda okufa bwati omutabani Lekobowaamu yasigaza ebika bibiri byokka ekika eky'Abayuda kyali avaamu mpozi saako n'ekika ekimanyiddwa ng'ekya Benyamini era nga bano baali bakulembera nga bali olubiri lwabwe balukubire mu kibuga kya Dawudi kye yakuba mu kibuga ekimanyiddwa nga Yerusaalemi. Ate eno ku sayidi endala omusajja amanyiddwa nga that is Yerobowaamu ye of course naye amaze okuba nti beekyanga nabo mu kwekyanga n'agenda nabo n'Abayisirayiri abasigadde naga nno ffe tujja kuba naffe tukola naffe ekyaffe eno bano nno munnaffe baatandika okuba nti waliwo kye bayita enkaayana ezagenda mu maaso mune nga zibeerawo nakadde bayinyiza Katonda kubanga omusajja amanyiddwa nga Yerobowaamu yagenda maaso n'agamba nti okay kyengenda okukola kiri kimu kyokka kyengenda okukola kambeere nga abasajja bano n'abakazi Abayisirayiri ebika bino 10 byensigazza bajjanga tukeseera bagambe kubanga baali bagendanga bagatuka okusinza okuwayo saddaaka nga bambuka paka mu Yerusaalemi bawayo saddaaka kubanga ewali kibayita yeekaalu eyazimbibwa ya Mukama era gye balinga bakola saddaaka zonna munnange bayambukanga yeeyo muweema ne bawangayo saddaaka ne basinza ne bakola ki akati ono Yerobowaamu bw'abeera eno ng'afunye obwakabaka bamuwadde obwakabaka ebika 10 eby'Abayisirayiri agamba nti kinaalabika kitya abantu okuva ebbeesa eri eno ne bambuka ne bagenda Yerusaalemi okuba nti basaba beebaza bayo saddaaka naga luliba olwo bajja kubatabbira babesobola okuba ni banvaako beyunge ku musajja ono amanyiddwa nga Lekobowaamu ate nga gana okunsonyiwa babeere nga bakola ki bajja okuba nti banzita bazijeko n'obwakabaka bwange mune ekyakola kwe kuba nti naye akola obute bwe bayita obute buno obwa gold bwe basaanuusa nabuteekaawo babusinzenga ebyo byanyiza Mukama Katonda ebyaddala ku sayidi zonna era bano mu bwakabaka bwabwe Lekobowaamu wamu ne Yerobowaamu entalo tezeggwangawo era nga bawo entalo ennaku zonna ze baafugira ebyaddala so Lekobowaamu naffe atuliza weyamala okuba nti afa olw'okuba naye yazzanga emisango yakolanga ebyonoono munnaye lwakuba nti yasonyibwa olwa kintu kimu kyokka olw'okuba nti nno munnange yali muzzukulu ava mu kika ekya Dawudi ekyo kyokka kyamusonyiya mu mbeera bwekyo kuba nti afuga naye nga ate yakola ebirungi ebibi bingi nnyo ng'alinga agoberera kitaawe mu ebyo munnange byyakola kitaawe njogera ku Sulemaani munnange ng'amaze okuba nti afa of course yaziikibwa ali ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi awo yaziikibwa n'ateekebwawo era wamala okuba nti avaawo nga ye Lekobowaamu olwo munnange omutabani amanyiddwa nga ABIYAAMU n'akwata mu kintu kino afuge mu kifo kye munne mu mwaka gwali gwa 18 ogw'obufuzi bwa kabaka amanyiddwa nga Yerobowaamu mutabani wa Nebati tuuka ku Yerobowaamu nate enaafuga ebika 10 eby'Abayisirayiri munnange ABIYAAMU omutani wa Lekobowaamu n'atandikayo okufuga ng'afuga eri Yuda wetuga nti afuga Yuda bano munnange bennegenda baafuga ebika 2 byokka Abayuda wamu n'ebika n'ennyumba oba ekika kya Benyamini abaali bafugirawa eri mu Yerusaalemi akati ono asikidde Lekobowaamu amanyiddwa nga ABIYAAMU atandika okufuga wafugira nga ye Yerobowaamu ali myaka 18 ng'akyafuga muganda wange era ono kigambibwa nti no yafugira ye emyaka gyali 3 gyokka ng'ali mu Yerusaalemi mu mbeera eyo era ng'alina ennyina munnaffe yali Maaka muwala wa Abisalomu munnange ABIYAAMU kigambibwa nti no yakola ebibi byonna nga kitaawe bye yakolanga kitaawe twogera kwani Lekobowaamu era omutima gwe kiga nti no munnaffe tegwanywerera ku Mukama Katonda ng'omutima gw'abajjajjaawe maybe gwali ogwa Dawudi nga bwe yali mu biseera ebyo wabula ku lwa Dawudi
Mukama Katonda yeshi yakola munafu atuyiza yamuwa omwana w'obulenzi okumusikira ku ntebe ey'obwakabaka mu Yerusaalemi era n'okukuuma Yerusaalemi nga kigwa kiri mu mirembe myerere era kubanga Dawudi yali yakola munange kibayita endagaano ne Mukama Katonda yakolanga ebirungi mu maaso ga Mukama Katonda n'atakyuka okuva ku kintu kyonna kyali munange yamulagira ennaku zonna ez'obulamu bwe okujjako ku kirime by'ekigambo ekyani ekyoli mukazi wa Uriya omukiiti gwe yayagala Basuseba n'amuzaala Sulemaani kyo kyayinza Mukama Katonda n'ebisigadde byonna byali tayali wakati we wamu ne Dawudi. Ensonga lwaki yamugamba ati ajja mumulekerangayo omwana omu ow'obulenzi anaabira munenga asikira entebe ku kiseera ekyo. Munnange mulembe gwa ABIYAAMU gonna era wabanga munnange entalo ezatandikibwawo wakati wa kitaawe Lekobowaamu wamu mpozzi ne Yerobowaamu. Bali entalo zikola ki teziwummula nga zigenda mu maaso era mugana atuliza entalo zaali mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira ne ABIYAAMU yasikira entalo za kitaawe era yalwananga nnyo ne Yerobowaamu era mu mbeera bw'etyo watukira okufa bw'ati bappa ne bamuzikira mu kibuga ekya Dawudi era bamuziika eyo omutabani we amayiddwa nga Asa n'amusikira afuge mu kifo kye. Tuli ku bafuzi Abayuda right now. Asa kati akutte mu kintu era mu mwaka gwali gwa 20 ogwa Yerobowaamu ng'akyali kabaka wa Isirayiri akyafuga ebika 10 birambirira. Asa n'aleka okufuga Yuda. Asa nno munnanga atuuliza ye Katonda yamwagalamukko olw'ensonga yafugira kibayita Yuda yonna oba paati oba mambuka ga Isirayiri yagafugira emyaka 40 beddu ng'atudde mu Isirayiri era nga nennyina yemu niwaali amayiddwa nga Maaka muwala Abisalomu. Akati Asa kigati nno yakola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga Dawudi jjajjabwe yakolanga era kyasalusa nnyo kino Mukama kivuga nti nno maybe yawanga n'okuwangaala era kigamba nti nno mu biseera mufuzi bwa kabaka Asa yagoba kibayita okulya ebisiyaga mu nsi ye eya Yuda ne Benyamini gwagutaso okuba gufuusa omuze mu bitundu ebyo olwakabaka bali abaaliwo nga tebafaayo. Munnange tyakoma ku ekyo n'ajjawo ebifaananyi byonna by'abajjajjabye bye baakola bye baali bawanzaawo nga babisinza byonna n'abitimbula n'abijjawo era teyakoma munafu atuliriza n'addira maama we amayiddwa nga Maaka nnyina n'amugoba ku bwannamasole era teyakoma ku ekyo n'atematema ekifaananyi ekya Asera kyekifaananyi munnange baali bakikola yali ekikola n'akyokera ku kagga akamayiddwa nga Kidroni. Bino binakoze eki kabijjewo bino baakola bajjajjaabe bataata be abijjewo ebyanyizanga Mukama naye ekifo kyerekawo munnange ekigulumivu ku ebyo ebifo ebijjawo ebalinga basinzizaamu naye omutima gwa Asa kiga nno gwatuukirira eri Mukama ennaku zonna zeyalinga munnange akolaki afuga era kigambibwa nti nno yateeka ennyumba ya Mukama ebintu byonna ebya kitaawe byawonga n'ebintu ye kennyini munne bye yawongangayo ebya ffeeza wamu ne zaabu n'ebintu ebirala nga biteeka mu nyumba ya Mukama. Mune mu kaseera ako kigambibwa of course entalo ziba tezikkakkana ziba teziggwa. Akati ku sayidi eri Yerobowaamu naye yazaala mu kubaniwa okuba nti azaala obwakabaka butambula mpola era nga yagenda nti nno Asa yamala ebbanga ddene nnyo nga ali ku nkasi ng'agikutte abakulembeze ate ku sayidi eri ey'Abayisirayiri bana kuba ndi bavaawo ng'ebaddawo kati mu abo abavangawo nga baddawo abantu bazaalibwanga ng'oli waafa omulala ng'amusikira ono bwafa omulala amusikira era mu kaseera ako twafuna entalo wakati wa kabaka amayiddwa nga Asa ne kabaka amayiddwa nga Baasa. Ono Baasa yali kabaka wa Isirayiri ennaku ezo mu biseera ebyo kubanga bw'otuliddemu kye bayita genealogy yaabwe oba ani avaako omwana n'asikira munne woddako eri bannaffe Abayisirayiri. Yerobowaamu bwe yamala okuba nti afuga muganda ng'atuuliriza eyazaala era bw'azaala omutabani omwana bamuyitanga NADAB omutabani wa muzaala omwana n'afuga omwana bw'afa omwana n'azaala ate naye aleka azadde omwana gwe yazaala bamuyitanga Baasa. Kati Baasa ono naye yasikira entalo ze baasikiranga era mu biseera bino eby'omusajja amayiddwa nga Asa nga kabaka Baasa yali akyali naye kabaka wa Isirayiri ennaku zaabwe zonna bagenda maaso balwanira ddala batyo mpolampola kubanga Baasa gavumenti eno yali ani yali kabaka wa Isirayiri era nga ejjukira ono yavangayo n'abeera nga yatabaala Yuda era nga kimutabaaza ki walinga akakwate ke bagambanga ak'okuba nti nno munnaffe bano essayini zonna bayite bematira
bakitaabwe bajjajjaabwe bayita ematira n'olwensonga eyo nawe kutandika okuba bakolayo batyo mpolampola era akigamba nti nno BAASA mu biseera bya Asa nga kabaka yatabaala BAASA kabaka wa Israeli gwe twogerako yatabaala Yuda obwakabaka wa Yuda obali bukulemberwa Asa n'awamba ekibuga ekimeddwa nga Lama era n'akizimbako ekigo walembe kubeerawo munange omuntu yenna asobole okuva mu Yuda ati wadde okuba okugendayo okutuuka ku Asa kabaka waayo nga nao kibayita ekikomera kiri ekyakabi munange okaka Asa kyakola ye najja munange ezaabu ne feeza n'ebigaga byonna ebyali bisigadde mu nnyumba ya Mukama n'ebyo byonna eby'omu nnyumba ya kabaka tuga mu lubiri n'abikwasa abaddu be n'agamba mukwate ebyobugagga bino mubitwalire Benikadadi mutani wa Tabulomoni mutani wa Kizioni kabaka w'e Busuuli abeereeyo kubanga yabeeranga Damasiko nagamba kwate mbitwaleyo mubimuwe era nagamba nomutuukayo mugambe nti tukole endagaano ey'okukolaganira wamu nze naye nga bakitaffe bakolanga era namugamba nti n'okuweereza zaabu wamu ne feeza obirenga munange naye weeyagala munange mwebyo obubaka bwe yamusindikira yamugamba nti namusaba genda amenyeewo endagaano gye yakola ne BAASA kabaka wa Isirayiri alyoke ajje amagye ge mu nsi eya kabaka amayiddwa nga Asa munange awo mu kiseera ekyo Benikadadi engeri eri mukwano gw'abajjajjaabe n'ekitaawe bano Asa nakkiriza ebigambo ebyo ebya kabaka Asa era kye yakola n'atuma abakulu b'eggye ery'okulumba ebibuga n'ebibuga bya Isirayiri babirumbe era mu kubirumba bawamba ebibuga nga Liyoni ne Ddaani ne bamba ebibuga nga Aberubesumaaka ne bamba ebibuga nga Kinerosi ne bamba ne bagiwamba eyo n'ekitundu kyonna ekya Nafutaali ne bakiwamba era mu kaseera kennyini ako kabaka BAASA owa Isirayiri wamala okuba munenge bamaze okuba balumba ebyaddala n'alekawo okuzimba ekigo ekyo munafu atuliza ku kibuga ekimaddwa nga Lama n'agenda n'abeera etiruuza eyo n'abeera ng'akubye munange eki kibayita obwakabaka bwe oba olubiri lwe gyalukubeewo era mu biseera ebyo awo kabaka Asa ebyaddala n'akuŋŋaanya Abayuda bonna awataali kulekayo n'omu ne bajjayo n'amayinja gonna wamu n'emiti ono kabaka BAASA yamaze okuba munenge akoze ki amaze okuba nti azimbisa ekibuga ekimaddwa nga Lama era Asa kyeyakola ng'amaze okuba nti abijja byonna ebyo amayinja wamu n'emiti kyebikola n'abikyusa n'abizimbisa ate ebibuga okuli ekibuga ekimaddwa nga Jeba ekya Benyamin wamu mpozi ne Mizupa ebibuga ebyo byombiriri jjukira nti ono kabaka owa Yuda yali afuga Yuda wamu ne Benyamin nga batambulira bwe batyo mpolampola akati mu kiseera eky'obukadde bwe kigambibwa nti no kabaka ono Asa yalwala ebigere era awo yalwala ebigere ekimu ku ebyo byamutta munaffe atuuliriza era mu kwebaka nga bakabaka beebaka munaffe bamuziika ku bijja bajjajjaabe wali mu kibuga kya Dawudi munaffe awo era mu mbeera bwetyo naga nti n'omwana agenda okuba nti amudya embigere mwana we gwe yazaala amayiddwa nga Yekosafaati kakati nkuzeewo waliko katono nnyo kubanga gali tino Asa yawangaala mu bwakabaka buno okuba n'emyaka 40 nga ye kabaka wa Yuda wamu ne Benyamin olwo ate ku sayidi eno jjukira okuva ku Yeroboamu aze okuba nti yazaala ani yazaala omutabani bamuyitanga Nadabu n'afuuka kabaka kakati Nadabu ono mutani wa Yeroboamu n'anakayo okufuga Isirayiri era mu mwaka ogwokubiri ogwa Asa nga kabaka wa Yuda n'afugira Isirayiri emyaka gyali 2 gyokka era kigambibwa nti nno Nadabu of course teyalwako ku ntebe wati byakola byali binnyo nnyo mu maaso ga Mukama Katonda kuba yasikira ebyo n'ekitabo byakolanga yagaa nti munange byagenda maaso ne byonoona oba ne byonoonesa kibayita Isirayiri yonna okutwalira wamu era awo kigambibwa nti nno BAASA mutabani wa Akiya ow'omu nyumba ya Isakaali n'akolera Nadabu olukwe akolera Nadabu ki olukwe n'amuttira Egebisoni eky'Abafirisuuti Nadabu wamu n'Abayisirayiri munafu atuliza kye bali bazingizza jjukira nti no bano bazingiza abaga tulina okuba tujjako Abafirisuuti kizo bagana ife ebyenjawulo nga tugenda maaso ne twitwala akati mwaka ogwokusatu gwa Asa kabaka wa Yuda BAASA muyattira Nadabu olwe n'afuga mu kifo kye nga begambe wali era BAASA yali yakamala okuba nti munanga afuuse kabaka kyeyakola kyali kimu n'agamba nti nno wano kyokola olina okuba nti osaanyaawo buli kimu n'ojjawo kubanga BAASA ono kyali wa mu nnyumba ye yali munange wali bakapiteeni abaali abaduumizi b'amagye aga Yeroboamu agamu ku ago era mu kufuuka kabaka
yagaa nti nno wano bw'obanga ossa omwana w'omukulu NADAB ng'omugjeewo kkiriza oba gaana abaana bayinza okudda ne bakuwoolera kati kyokola gyawo abaana bonna nedaki ne jjajja waabwe era kyeyakola natta abaana b'omu nnyumba yonna eya Yerobowaamu bonna n'azikiriza ddala obutalekaawo omu nga mulamu bw'ati nga Mukama yayogera ng'ayita muddu w'amayiddwa nga Akiya omusiiro olw'ebyo munnange Yerobowaamu byali yakola ne bireetera Isirayiri yonna okwonoona era n'okusunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri mu biseera ebyo. Era munnaffe ebyaddala walingawo entalo wakati wa Asa kabaka w'abannaffe wali Abayuda wamu ne Baasa kabaka wa Isirayiri ennaku zonna ze baafugirangamu. Era mu mwaka ogwokusatu ogwa Asa nga kabaka wa Yuda, Baasa mutabani wa Akiya ono gwegambye nga tino yafugira ddala bulungi nnyo wabula nga n'asooka akonekitinga ng'ali mu Isirayiri yonna ng'agitwala yonna then ng'ate ne Tiruuza eri ono gwe yatta yamaze okuba nti agenda amanyiddwa nga NADAB. Era kiga nti nno yafugira emyaka gyali emyaka 24 beddu. Era wafuga emyaka egyo ebyaddala kigamba nti yakola ebibi byali bitirivu nnyo mu maaso ga Mukama Katonda mu kwonoona wamu mpozzi ne mu kuba nti yayononesa erinnya lyonna. Twogera kwani ku musajja ono amayiddwa nga Baasa kabaka wa Isirayiri. Era kigambibwa nti nnawo ng'akyali kabaka ekigambo kya Mukama kyajjira Yeku mutani wa Kanani nga kyogera nti nakugulumiza nga nkujja mu nfuufu ne nkufuula omukulu w'abantu bange Isirayiri. Naawe otambulidde mu kkubo lya Yerobowaamu n'oyonoonesa ddala abantu bange Abayisirayiri n'osunguwaliza ddala mu bibi bye maaso nga bakola ne bagenda mu maaso nga bansunguwaza nganze Mukama. Namugamba laba ndigirawo ddala Baasa n'ennyumba ye yonna era ndifuula ennyumba yo okufaanana ennyumba ya Yerobowaamu mutani wa Nebaati. Owulidde? Bayita muddu mwani bayita mu Yeku kabona ekigambo kiyitamu oyo munnange awo mu nnyumba eya Baasa. Kiga nti nno Katonda akyabulya kati Yeku amugamba nti omuntu yenna mu nnyumba ya Baasa oba Baasa anaafiiranga mu kibuga embwa zinaamulyanga, nti no yenna afiiranga ku ttale ennyonyi z'omu bbanga zinaamulyanga. Owulire muganda wange? Era muganda wange ekyaddirira Baasa ne munnange yafa ne bamuziika eri ku bajjajja be n'aziikibwa e Tiruuza. Era mutabani wayiddwa nga Era n'afuga mu kifo kye. Era ekigambo kya Mukama Katonda munafu atuuza nakye ne kijira nnabbi amayiddwa nga Yeku mutani wa Kanani ng'ayogera ku Yeku ne ku nnyumba ennyini olw'ebibi byonna ebyakolebwa mu maaso ga Mukama Katonda okumusunguwaza olw'emirimu gye bikola olw'emikono gyabwe gye baakolanga ebifaanana ddala ebyali mu nnyumba yaani eya Yerobowaamu nga gye yazikiriza Katonda yennyini. Munnange nno bwekyo bwe kyali. Kakati tuli mu mwaka ogwa 26 ogwa Asa nga kabaka wa Yuda. Mu biseera by'ekanaga Asa yalwawo nga kabaka myaka 40 egyaki ng'afuga ali ku ntebe alamula abaana ba Yuda ne Benyamini ng'ali mu kibuga ekimanyiddwa nga Yerusaalemi. Mu biseera ebyo mutabani wa Baasa n'aleka okuba nti afugira Isirayiri e Tiruuza era n'afugira emyaka gyali 2 gyokka. Awo muddu we amayiddwa nga Zimuli omukulu w'ekitundu ekyamagaali ge munafu atuliza kigamba nti no yamusayya ekibayita olukwe. Era yali Tiruuza munafu atuliza Tiruuza eyo ng'ali mu kunywamu kwenge era banywanga munnange ebyaddala ne bakona ebidde ne batamiira. Era bali mu nnyumba ya Aluza eyali Saabakaaki mu Tiruuza kabaka yali ng'afugira munnaffe amayiddwa nga Baasa. Muno ebiseera ekyo Zimuli ono yali munnange omukuba omukulu n'ayingira n'amufumita n'amutta mu mwaka ogwa 27 ogwa Asa kabaka wa Yuda munnaffe nga yafuga. Zimuli n'afuga mu kifo kye nagano kati n'ekintu kakikwatemu bwe nti naye baamukiriza tebamukkiriza. Munnange ebyaddirira awo omusajja ono amayiddwa nga Zimuli bwe yatandika okufuga nga kyajjatwe ku ntebe bw'ati bwappa nga nagwe munnange atuize yatta nako okutta ab'omu nnyumba ya Baasa bonna ng'alowooza nti no bagenda mukola ku kibayita revenge okuwoolera. Era kigamba nti no yatta abantu bonna ab'omu nnyumba ya Baasa n'abatta bonna n'atalekawo wadde n'omwana yenna ow'obulenzi ava mu nda ye oba mikwano gye. Bw'atyo omusajja ono Zimuli bwe yazikiriza ennyumba yonna eya Baasa era n'ekigambo kya Mukama munnange bwekyo bwe kyali bwe kyayogera ku Baasa
ng'ayita mu nabbi amanyiddwa nga Yeku olw'ebyo byonna ebya BAASA n'ebibi ebya Era mutabani we bye bayonoona nga bonnaye bayonoona n'eggwanga limaddwa nga erya Isirayiri ne basunguwaza Mukama Katonda mu mbeera bw'etyo ge munange nate atuwuliriza. Akati nno Zimuli alowooza ye obwakabaka anaabulya ebyaddala tuba tuli mwaka ogwa 2007 ogwa Asa ng'akyafuga eri Yuda. Zimuli ye atanga okufuga kye bayita Isirayiri ng'asinze eri Etiruuza yattira nate BAASA. Akati nno ebyaddala obukulembeze bwe bwamala ennaku ntini nnyo kuba bwamala ennaku zaali 7 zokka 7 days. Abamu kwabo abasajja abaafuga ekitini ennyo nga bali mu kye bayita mu bwakabaka buno tugamba obwa Isirayiri. Yali ani era gwe tumanyi gwe twogerako akaseera kano kennyini amayiddwa nga Zimuli. Akati kigambibwa nti no wamala okuba nti atta okuba nti atemula Zimuli bwamutunula wati amugamba nti yegwe wasse kabaka waffe osobola okuba nti otwala ekintu n'abo mu nnyumba yonna obasse obamazeewo bw'osobola tukuleke bulesi ogende bugenzi bw'otyo omaze okutta Era. Munnange mu kaseera ako Zimuli bwafuuka kabaka wa Isirayiri eyamambuka eri Northern Isirayiri endoza yafuuka yali kabaka wa kutaano nagge tino yafugira ennaku zaali 7 zokka kuba yataneba yamala okutta kabaka Era atasse ne family members bonna aba BAASA bonna bamazeewo naga nno kiwedde ono jukira just wamala wagamba ati nno tebakola kibaita okuwoolera kubanga ogati ogenda kuwoolera oba omukozi bubi nnyo munnaffe. Akati Zimuli agenda mu maaso okuba nti akwata mu kintu kati Abayisirayiri baali bo basiisidde munange okulwanyisa ekibuga ogenda muna okuyeekera ekibuga kimanyiddwa nga Gibbesoni eky'Abafirisuuti. Bagenda okuwulira nti ekiri mukimanyi Zimuli yasaze munange olukwe era asse kabaka. Muganda wange olwaki uyanti asse kabaka bano Bayisirayiri Zimuli asse kabaka waabwe kibaka kyali kimu kyokka naga tino tugenda kulwana tukube bali Abafirisuuti aleka soke munange tusoke twemale eggoga nabano betwogerako abeeka tumakumala ebizibu byewaka munange kye baakola abantu bonna baali basidde awo olwabya mulye gano nti Zimuli asaze olukwe era natakabaka kunaku nyini olwomunafu atuliza abaali musisira kye baba bafuluma ne bagamba nno katugenda kola tutya era mumbone basooka betunulya batemagaa tino kati tuwulidde kale kifa mu Isirayiri yonna ebike 10 tukole tutya ne bagamba ne balonda omusajja mayiddwa nga Omuli ono yali mukulu w'eggye era banafu bano abaali abasirikale era ne bamugamba tino kati okuva n'olunaku lwaleero yegwe agenda okubeera kabaka wa Isirayiri yegwe agenda okuba kabaka wa Isirayiri tukulonze bulonzi wano nga tuwona mu Gibbesoni nga tugenda okuba tulumba Abafirisuuti. Omuli kigamba tino nga amaze okuba nti alondebwa banne munnange n'ava e Gibbesoni n'eggye lyonna erya Isirayiri ne bazingiza Tiruuza gye bazingiza nga basooke balabe ani ono eyasse kabaka waabwe newaŋŋamya ku Namulondo. Era kigambo nafe atuliza olwatuuka Zimuli n'awulira nti abasajja balingiddewo basirikale b'amaanyi balina ekibinja kyonna nagamba nenze ngenda kuddukirawa mune bwerabanga bayingidde mu kibuga basono kimenyamenya kyonna kyeyakola nadduka nayingira mu kifo munange ekyennyumba ya kabaka mu Lubiri olwayingira bati yesogga munda bappa nagamba tumide afulume tujja mukwata tumukole ki tumubuuza kana akatano tumuwanike ne kalabba yagaa sigenda kulekerawo sigenda kulinda kumpanika kalabba nagamba ngoli kyaba Japan ekya death before dishonor kanejjo nga tena kuba nti bankwatako we bankwatako bayinza okundi obunyama. Munnange kiyakola musajja watono Zimuli yayingira munnange mu Lubiri wa kabaka n'alukumako omuliro era kumako omuliro naluna yeti yadduka naye yeyokera muli munda era n'afiiramu. Akati olw'ebyo byonna byanono nanga akola ebibi mu maaso ga Mukama Katonda n'ebi nga atambulira mu kkubo lya Yerobowaamu n'ekibi ekikyenga ye omuntu mune kye yakola okwona Isirayiri mu mbeera bw'ekyo naye nabeera muni ng'asaanyeewo bw'atyo. Kakati wamala okuba nti akikoze ekyo Omuli abadde bagezi okuba nti bamuggyayo bakize nti kamaze okuba nti ate yetta kati wamala okuba nti yetta Omuli bamufudde kabaka abamufudde kabaka be banne bali berwananga nabo
akati webuze ekibuzo kimu nti ddala banaamukiza okuba nti ddala ne abafuga ku sayidi eno oba nedda. Munnange awo mu kaseera kennyini ako omuli abantu ba Isirayiri abamu ne nti beetemamu ebibiina byali bibiri ng'ebibinja. Ekibiina ekimu ne kiga nti naa tusazeewo agenda okuba nti atukuuma bere kabaka waffe ajja kuba Tibuuni mutanu wa Ginansi yababeera kabaka. Ate ekibiina ekirala kyo nga kiwagira Omuli kigamba nti naa ye mukulembeze waffe wejje atukoze bulungi bwereere yababeera kabaka. Munnange ne bagamba nti ati tufaayo tulina amagye, ffenna tulina amagye, tugakola tutya? Tugote kibayita empaka ez'amaanyi. Empaka zaali za kulwana ne bajja ebiso, amajambiya, obusaale balumbe bagee kino kiwedde tulina okuba tulumba. Muganda wange bagamba nno balina okuba ndi balumba ki? Bakusalawo ani agenda okuba kabaka okayana ziggwewo. Munnange awo mu kaseera kennyini ako okwanagana kugenda mu maaso, okuttingana kwaliwo, okuya omusayi kwagenda mu maaso. Era bawagira Omuli ebyaddala kiga nti basinga obungi, era basinga obungi n'amaanyi kwabawagira Tibuuni mutanu wa Ginansi. Era musajja mukulu ono munnaffe yafa mu biseera ebyo mukwali balwanagana Tibuuni n'afa. Era Omuli nabeera nga obwakabaka kati munnaffe obwa Isirayiri abulidde ebyaddala nga twali amukubina ku mukono n'akamu n'akeddagala. Era kigambibwa nti nno mu mwaka ogwa 31 nga Asa ye kabaka wa Yuda eri ku sayidi eri, Omuli ye n'atandika okufuga ng'afuga Isirayiri n'agifugira emyaka gyali 12. Mu birabo bwetyo mpolampola ye n'afugira emyaka 6 mu Tiruuza nga batuulayo ne bafuga mu mbeera bwetyo mu kaseera kennyini ako gwe munanga ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Akati ng'ekino kikuttemu bw'atyo agani kakikwatemu amaze okuba nti awangula. Kyeyakola Omuli ono ng'atudde ku ntebe y'abanafaana amaze kati okuba yafuga kye bayita Isirayiri. Kyeyakola yagula olusozi olumanyiddwa nga Samaliya okuva ku Semeeri, era yalugula ttanaali 2 eza ffeeza. Era kyeyakoma okwo n'aluzimbako ekibuga kirigagadde. Ekibuga ekyo kyeyazimbako n'akituuma erinnya Samaliya ng'akibbula mu linnya lyoyo munnaffe Semeeri eyali nannyini lusozi olwo nnyini yamugulako. Era Omuli yakola okwo n'akola ebyali mu maaso ga Mukama Katonda ebibi, n'ayonoona okusinga bonna n'abamusookawo. Kigamba nti ebyaddala yakolera ddala nga Yerobowaamu mutani wa Nebati bye yakolanga, n'asunguza Mukama Katonda wa Isirayiri olw'ebibi byonna bye yakolanga. Kigamba nti yaleeteranga n'Abayisirayiri bonna okwonoonanga nga basinza ebifaananyi. Jjukira Yerobowaamu yali mufukafulu nnyo mu kusinza ebifaananyi, kubanga yakola n'obutemu nyange buli bwe tugamba obwa golodi oba obwa zaabu. Akati Omuli mu biseera ebyo ye kyeyakola kigamba nti nno munnaffe byonna Katonda kasaba munyiizanga kyakola kirimu kyokka nga akugjamu fyuzi. Bw'akugjamu fyuzi siriza oba ofudde. Oba ofudde ng'akugjawo ng'aleka abaana b'Isirayiri nga munnaye beenoonya bo nga bo. Era munnange omusajja ono yamaze okuba nti afa bw'ati amanyiddwa nga Omuli, nate yaziikibwa mu Somaliya. Yamaze okuba nti agula ekibuga olusozi, baddewo n'ekibuga bulungi nnyo ddala. Era mutani amanyiddwa nga Akabu n'amusikira nawe akankote mu nkasi ya ddadi. Mbeera bwetyo. Munnanga omwaka gwali ogwa 38 Asa ng'akyafuga Yuda akyabakankamula. Nagambye nti Asa yafuga emyaka 41, so tugyerabira egyo. Akabu mutani wa Omuli n'atandika okufuga Isirayiri nga Asa alimu 38, ono Akabu atandika okufuga Isirayiri ye. Era Akabu ono wegambye nti nno yafugira Isirayiri nga asinza ali mu kitundu ekimanyiddwa nga Samaliya, yagifugira emyaka gyali 22 beddu. Era Akabu ono mutabani wa Omuli yakola mu maaso ga Mukama Katonda baga nti nno ebyali ebisinga obubi ennyo nnyini ddala, n'asinga bonna abaamusookawo. Era kigamba nti nno Akabu ono ekyobutatambulira oba ekyokutambuliranga mu bibi byonna ebya Yerobowaamu mutani wa Nebati teyekitya n'akamu n'akeddagala. Era okwo kigambibwa nti yagattako n'okuwasa Yezeberi muwala wa Esubaali kabaka w'Abasidooni.
muganda wange kabaka baki w'Abasidoni. Abasidoni muganda wange bamu kwabo abantu tebali Bayisirayiri wabula basanga mu bitundu ebyo. Katonda yamaze okuba nti alagira abaana ba Isirayiri okubasaanyaawo naye bano bakwatibwa ekisa ne babeera nabo. Mu kubeera nabo Katonda yali abalabo n'aga nti naawe mulaba basinza bakatonda abalala nga ne Baali mwomutwalidde. Katonda mwegatta nabo okkiriza obagaana bajja batwala nammwe emyoyo gyammwe n'embiri gyammwe mubeere nga muva ku Katonda nze ate mubeere nga munyiiza. Munnange kabaka w'Abasidoni oyo omuwala amanyiddwa nga Yezeberi muwala wa Esubali kabaka wa Bezidoni omwana amuwasa Akabu nga kabaka okuba nti yakoma ku ekyo yayongera yekugamba abakazi bamutwala ku saidi yaabwe nanako okusinza wamu n'okuweereza Bayaali. Nanako okukola ki? Okusinza n'okuweereza Bayaali kabaka w'abannaffe bano Katonda abannaffe abo. Munnange tiyakoma ku ekyo omusajja ono Akabu nagenda nti nno abakazi bayinza okukyusa timing era tiyakoma ku ekyo nazimbira Bayaali essabo eddene wali ku lusozi Samaliya wakuba ekitebe kyeyo balubirirwe namuzimbira n'ekyoto nekiteekawo ekyoto kimuzimbidde bajja kigenda kuba wengayo saddaaka eri Bayaali katonda waabwe. Era Akabu n'akola n'ekifaananyi ekya Aseri katonda omukazi Nadamu n'amubumba Nadamu n'amukola. Munnange bino nakasooba ng'obikoze kitegeeza nti ovudde Katonda Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi ey'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu. Akati gwe kino ky'okoze okoze nga gwe kyeweeyagaliza. Munnange Akabu neeyongera okuba nti nate okolera ddala ebisunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri okusinga bakabaka bonna aba Isirayiri abamusookawo. Era kigambo naffe atuuliriza okumanya eno yayonoona n'anyiriza ddala Katonda nga yetafaayo agamba what comes may ekijja kijje kasita munanga alinayo omukazi mu mbeera bwe zityo. Era kigamba nti nno era mulembe gwe gwennyini ogwo ne Kyeri ow'e Beseri kigamba nti nno yazimba bujja ekibuga ekimanyiddwa nga Yeriko. Naye kigambibwa nti bwe yali ng'ateekako omusingi bw'ati n'afiirwa Abiraamu mutabani we omugulanda. Ate bwe yali nga awangamu enzigi zaakyo ekibuga ali mu Yeriko n'afiirwa Segubi mutabani we omuggalanda nga Mukama bwe yagamba ng'ayita mwani mu Yoswa mutabani wa Nuuni obujjuka ekyenaggambo ly'okusooka. Akati olaba embeera bweri embeera bwetambula muganda ng'atuuliriza Katonda agenda bw'atyo kasita omunyiiza ye ng'akugjawo bw'akujja otabulwa gwateekawo osobola okuba ng'olyawo nosobola okuba nga munange kino kikwasaganya bwetyo mpola mpola. Akati noono tuli mu biseera bya Akabu yefudde Akabu eggwanga oba wakabaka wa Isirayiri ebika byamukuba nti afuga ebika 10 birambirira anasobola okuba nga ye ayonoona tafaayo asinze ne kuba jjajja bamu ne kitaawe ekubanga aziza kati enkola eri kyo kibagamba Katonda yabagamba nti nno ddala mbawe bakabaka munaabasobola. Abaana ba Isirayiri bakkiriza tetulina ttabu n'emu tujja kusobola okuba ntukola ki ffe batuwe batufugenga. Ne Katonda tiyali mubi n'abawo kye bayita obwakabaka obw'enjawulo balansegadde okuba nti babujjamu kye bayita enjawulo ebyaddala. Akati nno Akabu araso okuba nti afuga nejjukira enjawukana zikyaliwo nnyo nnyini ddala enanyiza Mukama Katonda enjawukana zikyaliwo wakati wa Isirayiri Isirayiri ng'obwakabaka bunamu n'obwamu nga bwekutuddemuko ebitundu bibiri. Ekimu ekitundu kyemmambuka kiyite Northern Kingdom of Israel kyetwogerako ekimanyiddwa nga ekyali mu Yuda oba kabaka wa Yuda gy'afugireyo Asa wamu ng'afuga n'aba Benyamini kuba yafuganga ebika bibiri ekika eky'Abayuda n'ekika eky'Ababenyamini ng'era afugira mu kibuga kya Dawudi mu kibuga ekimanyiddwa nga Yerusaalemi egyasinze okuba nti afuga. Ate bokkirira eno ebika 10 bino ebyeyawula nayo bya Isirayiri kati kabaka ali mu bifuga eno ye Akabu afuuse Akabu anaso okukola munange ebisoomooza Mukama Katonda. Mukama Katonda naye agambye nti nno you know what eriiso lyange ejjo giriraba lijjukira buli kimu ekyagenda mu maaso era yeetanga bannabbi okuba nti byeyakolanga bena baali basosenga okubiragulako mu mbeera bwekyo. Akati ono Akabu bw'aba nga atuuse kweyo levo ega nti azimbye kye bayita essabo eddene nange okuba nti asinza Bayaali ebimuko ebyanyiza Katonda n'ava mu baana ba Isirayiri bonna ne babonaabona mu mbeera bwetyo. Kati gw'olowooza muganda wange atuuliriza okubonaabona
tekuzze mbuzi tekutandise butandisi nga bwe kwali mu kuluberebere luli ng'abaana bano talina kuba bafuna bakabaka nga bakyali mu stage ey'abalamuzi oba nedda. Muganda ng'atuuliza nga bulijjo obudde butusalako bokka ne program Kaluma Nywera eba ekyayongerayo ng'egenda mu maaso. Talekera wano ate olunaku lunaddako mu program eno nga bulijjo mulangira Kalimage gange mube bulungi mweraba.